kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe Sheikh Nuh Muzatabatte. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nsaba Allah amusaasire amusonyiwe byonna ebyamusobako, amulamuze ekisa, amutuweere ejjana. Nafunye ennyiike n'okunyolwa kw'amaanyi nnyo okuwulira amawulire ago nga ndi wano ku kitanda e Nairobi, gangudde wala nnyo. Nsaasira nnyo bannayuganda, nsaasira nnyo Jjajja Mbuga, nsaasira nnyo Supreme Mufti. Bannayuganda mwenna twafiiriddwa omusajja omuzira, omulwanirizi w'eddembe, ow'obwenkanya, musajja ayogera amazima ate eryantama. Allah amusaasire amusonyiwe ebyamusobako byonna, amutuweere ejjana Firidausi. Nkyaliwo wano e Nairobi nga nafuna okulumbibwa ekirwadde eky'amaanyi mu mawuggwe, era kyampisa bubi nnyo nga ndi mu kibuga Kampala. Nasooka okufunako ku bujjanjabi Lubaga Hospital, nenfunako era okukeberebwa ku malwaliro ag'enjawulo nga mwali ne Mulago. Professor William nga ye pulmonologist obw'omusawo w'amawuggwe w'amaanyi mu Uganda y'omu ku bankebera, n'abalala bangi nnyo, naye oluvannyuma kyazuulibwa nga kyetaagisa okujja e Nairobi okulaba nti twongera okunoonyereza, kuba waliwo ebyuma ebisingawo n'amalwaliro agalina obusobozi obusingawo. Mu Aga Khan pulmonologist Dr. Hassan Ali Salim yakola omulimu munene ne ttiimu ye, era ne bakwatagana wamu ne Professor Lule wano Munnayuganda amaze wano emyaka egisukka mwana mu ddwaliro ery'e Nairobi we naweebwa ekitanda kati wendi, era nga mumuli ne Dr. Munnakenya Muhindi Wanjugu n'abalala bangi abakoze omulimu omunene nnyo nnyo okunoonyereza, era ne bakizuula nga obulwadde obunoma obuli mu mawuggwe babuyita vesicular pulmonary dysfunction oba bronchospasm. Bwa mirundi ebiri obulwadde bwe bazuula obukulu ennyo. Vesicular obulwadde obw'amaanyi obukulu bwe bazuula nga babuyita vesicular pulmonary dysfunction oba defect oba broncho dysfunctional defect, obulaga nti nnyina obuzibu ku muscles ez'okumawuggwe oba ebinywa ebikwata amawuggwe n'emisuwa egitwala omusaayi ku mawuggwe nga gyanafuwa, gyafunako inflammation, gyafunako ebiwundu, era nga balina n'okutya nti kiyinza okuvaako pulmonary clot oba omisuwa okwesiba, omusaayi okwesiba mu misuwa, ekyalivuddemu embeera ey'obulamu okusaanawo. Naye bakoze ekisoboka kyonna okulaba nga ekyo tekibeerawo, era mbeebaza ne bampa eddagala lyonna ery'enjawulo, ne banteeka ku byuma eby'enjawulo, ebimu ebinyambye okuba nga nzisa, ebirala ebyanyambye okussa omusaayi ze bayita blood thinners, ebijjanjaba kati amawuggwe, ebijjanjaba emisuwa n'ebirala. Era obujjanjabi obusinga bwonna mbufunye, kati bangambye obusinga nkyasobola obufunira nga ndi Kampala. Bakyankumidde wano ennaku endala nga 2 nga bwe balaba embeera bweri, bampadde eddagala ppitirivu erisinga nga bwe muliraba wano. Mulimu zino kati ndi ku bino healers, bangambye nkola exercise zino nga bwe mbeera ku byuma bino ku exercise nga amawuggwe, bantadde ku ddagala lino ery'enjawulo lino lyonna nga bwoliraba bino simanya kingi n'ebirala. Kakati mbeebaza obujjanjabi bwonna bwe bampadde Professor Lule ne ttiimu ye. Nebaza abasawo e Mulago, Dr. Wodria, Dr. Hassani Asozi Segujja, nebaza abasawo abalala bonna e Lubaga, Dr. Sekitoleko Idi, Dr. Mutakirwa Mathias Enyondo, nebaza omuganda wange wano Professor Logwe njogedde, Dr. Sanali n'abalala bonna
abakozi ne bannayuganda mwenna abampadde essaala n'abampadde obuwagizi bwonna mu mbeera yonna, abatuweereza obuyambi mu mbeera yonna esoboka, mwebale nnyo. Ate era n'abo bonna abatukwasiza omukama okulaba nga tusobola okuvunuka embeera eno. Nsuubira mu nnaku nga 2 nga Profesa Lule ne badokita bantadde, nja kusobola okuba nga nkomawo e Uganda kulaba nga obujjanjabi obusinga mbufunira eyo, n'okuba nga titugenda mu maaso n'empeereza y'emirimu ng'Omukama Katonda embeezi waffe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Muzaata amutuweere ejjana amuwumuze emirembe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.